Mu ngeri y'emu Uganda yeegase ku kitongole ky'ensi yonna ki United Nations okukuza sabbiiti y'okukozesa enguudo obulungi. Abakulembeze mu bitundu, bannakyewa, poliisi n'abayizi b'amasomero baagala gavumenti eyongere okulongoosaamu mu mateeka agafuga eby'entambula. Nga omuvuzi w'emmotoka oba akozesa enguudo azza omusango ne bamuwa lisiiti eyo, lisiiti bajja gitaaginga ku driving permit, nga driving permit yo obuzizza omusango nga bakusalako points. Bw'ogiza omusango mu wiiki emu n'ozza emisango nga mulundi musango nga bakuggyako driving permit. Bano babadde ku Kittante Primary School mu Kampala nga balina ekigendererwa okusomesa emiti emito engeri gye bayinza okukozesaamu enguudo. Singa okufa olwa accident era nga report wevudde eya World Health Organization bali wakati w'emyaka 5 ku myaka 29. Era kyovula abaana tubaleeta ku mwanjo lwakuba be basinga okukola ki okufa, ate be bakulembeze baffe ab'enkya bwe tutafiirwa abakulembeze baffe tunaasigazaaki. Linton Kiwanuka Baddereeva nga mukugu agamba nti enkola eyitibwamu okugaba permits esaaniteerezebwe. Toyinza kukkiriza muntu kujja kukozesa kkubo nga tomutendese. Omuntu n'agamba nti nze emitwalo 5 ngajjawa okufuna driving permit. Kaakati bagiseera boda gyovuga oba emmotoka gyovuga ya mitwalo 3. Mu ngeri y'emu bannaddiini okubadde abasumba n'ababuulizi bategese olusiisira n'ekigendererwa ekyokumanya ebikwata ku Bayibuli nga luno lubadde ku Northview Hotel Entinda. And the assertion of so many scriptures have come out because you know the word of God is about being reminded. Taga okuyigiriza abantu ekigambo kya Katonda okugenda ebusiba bwe kityo kibu kinasobola okukyusa obulamu bwabwe nga tubategeezesa nti ekigambo kya Katonda mazima ddala. Bano basomesezza abaami ku ngeri gye balina okulabiriramu amaka gaabwe naddala nga bawa obudde abaana ssaako ne bakyala baabwe nga Dr. Musiime wannyonnyola. Ova ku mulimu ssaawa 11 n'ogenda mu sawuna n'ogenda kulya embizzi n'ogenda kunywa omwenge omala esabiti yona abaana tobamanyi babeera batya nawe ogamba nti omuzadde eyo si programu ya Katonda yagamba nti obeere n'abaana bo omanyi basula batya, omanyi balya batya, omanyi kusomero bagendayo batya, ate n'omukyala mwena mubale parenting. Parenting is involvement in the affairs of our children. Ndowooza abazadde obubaka mubuwulidde. Katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri.